Simba. Program Olutindo. Nze Petero Kivazo. Nina Harold Kaija. WFDC, Amyuka Secretary General. Nina Abdallah Kiwanuka. Agenze kusala. Mbaka wa abantu b'Ekyagwe. Mukono North. Mukono North. Eriye waffe. Yatukiikirira okuviira ddala eno bano ab'Ekyabakadde n'ogenda n'okutulamu ne weeyongerayo mpaka eri ku Sezibwa sayidi eri gy'atandikira awo wonna wa Abdallah Kiwanuka. Ampuliriza bwe tuti bwe tufaanana. Simba ekyali mu kujaganya myaka 25 egya Radio Simba. Emyaka 25 egya Radio Simba. Ndaba wano batutimbye nti Mutalya Bitaagujo. Mutalya Bitaagujo. Mutalya Bitaagule. Empologoma. Bwetyo Radio Simba. Abali ebweru wali batandise dda intanale nze nja kubuulira ebifeene ewaffe intanale aba Radio Simba tuli wano. Twejjukanyaamu tunyumyamu mbadde nzija mu studio nsanze Reverend Peter Bakaluba Mukasa, nsanze Joshua Kyalimpa, nsanze Julie Sesanga. Abantu mbagamba nti nsanze ba musicians ba Uganda banji batono abakyala bensanze abayina finesse ngeya Julie Sesanga. Ampuliriza amanyi Julie Sesanga yali akuba gita, Julie Sesanga yali afuwa saxophone ng'ayina eddoboozi bugagga ng'ayimba. Era y'omu ku abo abaali ab'enjawulo ndooza group ye yava mu Ebonies n'ejjanga eyongerako. Julie musanze Mungu amukuumye akyaliwo. Harold Kaija buuza abantu. Peter nsanyuse okukulabafo badde maze mu ekisinga sikulaba. Ndika naawe abantu bayinza okugamba nti sikola. Anti nga sikulaba nze nga sikulaba. Lutwali wano wali ogenze luddawa. So njagala kulamusa mikwano gyaffe bwe tuli mu buwambe mwenna gye muli mwenna abatava ku radio abakyali mu office mugire nga mubeera mu kubanga jam muyitirivu nnyo mu kibuga. Linda muko ejja kuba kuwanda abo okwatano bukoto oyita wande geya unites serious tough mweyinza okulindako. Mpagaliza ndabye wano kusimba singa abaterako kuwagulu kirabika buli gwawuliranga guluza bayi wajja alimba labi we bali wano tebaba yisemba denga walingiza ne kamera jja kino kyaffe kyamu era magaya jja batira ku kamera mulabiko bage kundi akyali omaye mu oli bava ku microphone wona abakubika yago akayafa adozo ajja bala kamera afwana ajja balaga ifana agenda mikwano jammwe je mbagaliza okuliza okulungi n'okubagaliza weekend ennungi. Ampuliriza Olutindo bwe tuti bwe tufaanana ntambula ne Harold Kaija Abdallah Kiwanuka alieri weekend wafulumyeyo eggulire eriva mu Ministry of Education nga liga nti amasomero gali government aided gonna ng'etteeka gayina okukola ku nkola ya UPE ne USE. Ekyo kiragiro ekyo bwe kyafulumye neekanze ngenda kwetunda mu katono. Oluvannyuma lwa programu ya UPE UPE mu kalulu ka 1996 gwe Kaija sijja kubuuza gye wali na Abdallah mu kalulu ka 1996 nali agent wa Dr. Paul Kawanga Semwogerere. Nali campaigner we bwe tugaba n'ebibanja omugenzi Sekweyama n'andiployinga nenga gye yandiployinga si waffe tebanzaala yandiployinga Mitala Maria nga okuva emitala Maria okutuuka akaloba kayita Jalamba awo nga nfuufu nenzija mpaka Buwama ate awo nga tuddayo mpaka akafo bakayita Nabusanke neetooloola omwo bwentyo kakati Sam Lubega Mukaaku ng'atambula okuva e Buwama n'agenda nadde nkozi munda eyo waliyo omwalo Katebo I think baguyitanga Katebo n'agenda okuva e Katebo n'agenda okutuuka wali Honorable Nsibambi wazimbye petrol station n'ayingira mpaka Nkozi n'agenda omwo mu Kayabwe
ne tukola returns naye nzijukira campaign eyo bwe twali tugenze Soroti ne Dr. Paul Kawanga Semwogerere Rose Namayanja nga atambulira mu motoka twagiyitanga PG1 Rose Namayanja ne Ruzige bokka be bali batula mu motoka ya Dr. Paul Semwogerere Pose kati Rose Namayanja ili yes Deputy Secretary General oyagala jeko radio nga tatu Ruzige ali NRM naye mu ebiwanvu n'ebimpi bwe twali mu campaign eyo tuba tuli eyo nga Kibirige Mayanja alangirira nti abaana bonna bagenda kusomera bwerere omugenzi Dr. Paul Kawanga Semwogerere bwe twatuula nga tuve Soroti naga nti tekisoboka ensi teyenkanankana nti tosobola kuseeseetula buli omu n'omuteeka mu mwenkanonkano ezo socialist ideals sijjukira akafo kaali kaani Soroti we yatusomeseza naga nti socialist ideals zaasuminga ffenna mu nsi twenkana kati ngaga nti walina okubaawo universal education Mark temuli mu kigambo free walina okubaawo universal education mwina okukakasa nti education nnungi nnyo eri abantu bonna abatasobola n'obaweeyo obwereere abasobola n'obaleka ne basasula gye bakola ki gye baagala mukulu Kibirige Mayanja nga ye apreachinze free education eri bonna nga ffe tutidde nti ekyo kigenda tukola ki tukuba twali bato oluvannyuma mwami Museveni bwe yatandika campaign ye n'akikyusa n'agaa nti banna bakole ki basome and UPE rolled out the rest is a story oluvannyuma lw'ekyo nga omukozi nali involved in a consultancy sijja babuulira nabaani nga USE egenda okurolling out mukulu FX Lubanga nga ye permanent secretary ne mukyala Namirembe Bitamazira I think ne bannaabwe batuteeka mu consultancy yali rolling out USE nali omu ku ba believers that buli masomero 5 aga government mu kitundu era twakozesa Kampala nga pilot nga tugamba bw'otwala Kololo High City High ogireka bw'otwala Old Kampala High ogireka and the sense of it consultant kwe twali tukola nayo mu Australia yatugamba nti amasomero ago gayambako okurationalizing income inequality n'obutakola bubbi kofe naddayo mu bigambo bya Dr. Paul Semwogerere n'atugamba nti Abdallah Kiwanuka bw'abeera permanent secretary bw'abeera commissioner mu ministry tayagala ku educatinga embeera z'abantu beesusuumusa tayagala ku educatinga abaana be abaakibazo gye basoma owa wansiko kati bw'oba kaka bonna yatugamba nti kye mugenda obbakaka mugenda kuforcinga Abdallah Kiwanuka member wa parliament anyage asobole okutwala omwana Kampala parents eyakakadde eya private kubanga yeeriwo tinaye government erina okubeera n'amasomero mu mitendera eri emitwalo 3 eri emitwalo 8 eri obwereere buli omu n'agenda nga yeesengeka ajja mu structure nga consultant bwe twakola naye ng'aga nti ekigendererwa kyekyo gwe kyolina okukola nga government kwensuring nti amasomero gano gonna gakuwa quality era gye nagenda okubenchmarkinga nzena benchmarkinga Bungereza nasangayo amasomero nga bw'obeera kano wano w'osomeseza omwana kano n'okudda waggulu abalala okudda wansi nga muli b'amagye nga eyo temutwalayo naye nga gonna ga gavumenti ya Bungereza eno emboozi njiwa nga mpa preambo y'olwaleero nalabye olyaga nti amasomero gonna kijja w'abakaija statutory order egenda kujja ne funding bagenda gibasaba nalabye mu budget y'omwaka ogujja terimu bagenda ku increasing capitation grant nga baga nti buli somero government aided ne government school lina okuimplementinga UPE ne USE bw'oba toyagala genda kaija over to you neyanza nyo neyanzeke otuwadde preamble omanyi gwe nkulaba olimu olusocialist I'm a centralized person. Socialism, you know, was when
yogadolo mumanyi tira nnyo okuyomba kubanga yali agala kunsomesa marxism nga marxism cannot work tasobola kukola wolowooza nti abantu benkanankana bafunengane n'abalasha betwali twatolozaamu osaba Abromovich n'agula kirabu ng'ate banne ng'oli tasobola kusobola kasimu obusimu wadde akamotoka David Mafabi mu NRM ye yasigalayo era bw'omuwuliza bw'oti wa extreme left exactly era gundi amwagala nnyo yogadola ne bwafuna ekitabo ng'akimuweereza kati yampeeza litemu nga mumanyi I've stopped reading your literature ndekeddeawo kubisoma ne muganye eyo manyi tekisoboka amwana economist olwo manyi reality kati bisobola kukola nze waliwo ekintu kimu ekinsobedde ne gavumenti eno emyaka 37 ng'eringa experiment nga buli kimu egezesa kigezese and apparently simanyi research eyo bwe yakola bwe mwamala okukola research eyo mwali mugikolera government oba for private organization kubanga olaba nti mwatambula ne mukebera ne mulaba ne mufuna case studies ne mujja ne banga muyina gundi eri informed actually Kaija okubeera omwenkanya eri government yes government mu rolling out USE for mulimu gwaffe gwali kunoonya pitfalls za UPE tuzitunuulire nga tebanna rolling out USE to submitting bakole implementation ne ba critics betwali nabo interestingly report eyo mwami Museveni bwe yagifuna n'okutwita yatwita ne ba critics ne tubeera ne engagement nungi nnyo ekimu ku bye yasuula twali tugaa nti inspection y'amasomero ga government ebeere privatized ebeere ng'aba auditors nti buli company erina okubeera ne audit buli mwaka external auditor yes kati nti tu privatizing inspection bano ba inspector bagende ng'okuinspectinga buli school ebeere ne inspection report buli mwaka nga ye gy'osinziirako okufuna license ekyo yakigaana yagamba government erina okwe-inspectingira amasomero gaayo he had reason then naye nga in terms of rollout kyetwasaba bakigezesa right now batch reverses bagamba buli wamu ne mukugamba kubanga bw'obuuza kye bagamba ntera obbabuuza nga wa kye muli mukola nga wa kubanga waliwo amasomero agalina infrastructure bw'olaba Makerere ekyakaaba nti government abaana beegamba beeweerera ate aba private be babasasulira kakati okutta essomero Mengo Senior School gano gadde Makerere College Gayaza n'amalala ogambye nti buli agendayo tasasula naye ng'oweereza omwana wa USE omutwalo gumu mu 7 ze 10 buli taamu esente ezo zirina obusobozi obukuuma infrastructure eyo nga nkyalinamu currently babawa emitwalo 2 Abdallah muwayo emitwalo 2 buli mwana capitation grant wa primary wa UPE wa UPE sene zetu muweereza omwaka na aguli kekenda n'omutwalo teguwera buli kenda kali n'omutwalo teguwera kivude gama ebiri giri mu secondary school yes we madendo za ogumwaka 7 gundi bw'oba oyingira ku University of Pretoria anti bagenda kugamba ffe tusasula abasomesa yes anti bagenda ku University of Pretoria kuliko ekigambo omusajja kyagaa nti bw'oba oyagala okutta eggwanga otta byanjigiriza na byabulamu kubanga eyo egenda okuba ennyonda esembayo mu ssanduuko ey'okuziika ebyenjigiriza ebya Uganda kubanga bw'oba oyina n'amagombolola nga ddamba temuli mu ssomero lya gavumenti either erya primary oba erya secondary Peter obadde okiraba amasomero okubira amasomero ng'abaana bali mu nfuufu kubanga Millennium Development Goal namba 4 eyogera ku kigambo quality education si just education bano bapinga kigambo education quality education abenare mbazenga bategeeza abantu nti waakiro mbu omuntu ayiga okuwandiika erinnya gavumenti ng'eteekateeka bannansi baayo kuyiga kuwandiika linnya nga kyetwalanga ekikulu gundi otunuulira otya service tugitulira ku bintu 3 access kwe kuba nti omuntu asobola okutuukayo emuli kumpi quality nti bwe ntuukayo nange mpulira nti wakusoma oba bujjanjabi mpulira nga nsoma oba bonna bayitemu ekisembayo cost esoboka baali badde banoonya
bwe bayambako era bagenda kubanga ojjukira nga tukyali bato bayitangayo amasomero ga grade A is it grade A class grade A grade B I think ne grade C nga gonna abajitanga first class schools second class third class nga gonna ga government nga neddala bwe ligenda likula nga balika akati lino ligenze mu class 2 ligenze mu class 1 kakati owanuddeyo essomero lya class 1 oyagala lijja lyeyise ng'erya class 3 ekyo tekisoboka kubanga populism kyasinze okutta mu nsi muno eyazze mu nsi muno nti omuntu agenda ayogera ng'ekigambo kiwulikka nga kinyuma kinawulidde bishop oba w'ekigezi eyagambye mbu addamu okukwata headmaster n'amutwala ku poliisi tugenda aba n'agamba headmaster batuula n'abazadde ne bakkiriziganya tufune akasente k'emmere gavumenti gyetawa mmere kakati wamala okkiriziganya oluwulyambu yabasabye 15,000 ez'emmere nga gwogamba omusajja ogenda mukwata omusaako empingu mu basomesa baali boosi ne mu bayizi so nze gundi yagenda n'agamba yariko minisita wa UPE wa security gundi David Puko no minister katira lawyer muwezi Jim yarikawa n'agamba nti politically rolling out UPE is a success aga politically but actually kifu kyenzikirizigana kya mukadde waffe semwogerere kyakugamba ekitegeeza kyovula gundi yagenda n'agamba nti Michelle Obama yali ayogera ku Trump n'agamba politics yamwingira from the top najja n'agamba mbw ate omukulembeze wa ttiimu mbw'olina okuba kyoyagala ng'okisinga abo b'okulembera okukitegeera mbw'onoonya bakuyambako kakati mwaye Museveni mu pulaani ze temwali mu byanjigiriza ng'ajja wano kintu yasinga okutegeera magye kyovula abasajja nga gundi George Washington bwe yakulemberako emyaka n'aga nti nze obusobozi bwange bwali mu kununula mu kufuna independence ya Amerika n'enkita ebirala mu abakugu mu balooya mu bayinginiya mu abasomesa mujje mubikoleko kakati mwaye Museveni yalowooza mu byonna ajja bikolako kyovula bwafunayo omuzzukulu najja n'amusomeramu ng'eyo ng'ajja nga ayikwata akati ng'ajja ng'akituvugira so kino kyali mu kwogerako kifu kigenda kutta moral olwaleba nti abasawo ba Uganda buli omwali mu kujuza fo mugenda Bungereza gye tulina pa capita enzibu juzi bawandiika district ye Tororo ng'ekulaga mbwa amasomero 116 nga kumpi amasomero nga 10 ge galina headmaster nga amasomero ali substantive waliwo acting bakutte council waffe ebintu wala wajibuze mjango otulewoko nga ba deputy abo nga tebayinidde ddala kati report yagana atokukirira kubasomesa kati omulambo basomesa kufuna headmaster terisobola kufuna deputy so tosobola kuba na basomesa kati gana amasomero agabaddemu akasente gabadde gasobola okufuna abasomesa gavumenti egamba mbwe esasula abasomesa naye esasula mameka mu masomero agamu esasula abasomesa 4 ng'essomero lirina abasomesa 50 ekitegeeza kali akasente akava mu bazadde ke kabadde kayamba bw'oba wagenze mu budget n'okendeza sente za health abaana 10 bobadde oweerera ku abeewola ng'obagambye ku luno togenda bawola tolina kapasite yogera kino kyoyogera I want to think beta abadde bakime report gye mwabakolera simanyi oba kyagina kuba abantu balina enkola yaabwe omubwajja beefuna gavumenti ndala yazze Abdallah ekisooka nti eno order simpya gavumenti yali ya debating adega nti buli omu implementing naye mbadde nsoma wano ng'oli ampa background nga nti kibazo toli fair nti background ya kino kwe yavudde abazadde baakuba enduulu ng'amasomero gaseera nnyo gaga nti amasomero gano gavumenti egasasulira abasomesa bameka nze nkuwa feedback wano nti gavumenti ebasasulira abasomesa n'ebawa ebyokukozesa ebawaayo ne development I don't know what nti kakati n'otwalayo omwana essomero ne likusaba milioni 2.8 yes 8 ti essomero erikusaba milioni 2.8 nga lya gavumenti
bagaita ga government oba government aided oba public school tie ngali ya government nga ne mulindwa I'll use what he said nga ne mulindwa akusaba zezimu ate nga yasasula abasomesa be yezimbira ebizimba akola kinti abazadde ne bekubira endulu ko government ti bobere somero lya government implement UP kakati ate nzemba kuba Sewungu Joseph Gonzaga aganti omutwalo gumu per child in a year it comes in 3 quarters naga gali amasomero gobadde obuuza yaliyo grade 1 yaliyo grade 2 yaliyo grade 3 okusinziira ku infrastructure ne population Sebo abatuliza abasebo ne banyabo mbalamusizaako nnyo era nsasira nnyo nyina abafunye ebizibu abayita mu kusomozebwa okwenjawulo mbasasiddeko nnyo kansala wange mugambwa nkusasirako nnyo olw'omukyala nsaba Mukama Katonda abayise mu kusomozebwa kwe muli mu kuyitamu bannayuganda mwenna basasiddeko nnyo olw'okusomoza okwenjawulo kwe muyitamu mbagaliza okuwuliza okulungi gavumenti eno ze bintu bingi nsire wano ne neebuuza okyogeddeko wano nayo kiyise ku lukwakwayo waliwo kye tuyita benchmarking nti buli project ezisinga obungi simanyi yo project ekolebwa nga tekubaddeeko kukola research oba benchmarking naye oddawo ne weebuuza nti webamala okubikola ebyenjawulo ne bagenda eno ne bagenda South Africa ne bagenda e Bungereza ekiddirira kiki benchmarking eno bagiryamu ebinyeebwa ne balikola ebyabwe simanyi kinnemerera ddala okutegeera kubanga bino byonna bye twogerako ebyenjigiriza nkimanyi bulungi nti wabeerawo okunoonyereza okwenjawulo era ne mu nkola eya bulijjo tekyandisaanidde kutegeka projekiti nnene nga bw'ogiraba nti yabyanjigiriza nga bwe bukeera ku makya ne batugamba tugenda kukyusa curriculum bweti ne tukubawo ebirala generally nga tubaddewo research tekisoboka naye weebuuza nti abantu bano babirabiddewa implementation bagenze ne bakola research ebintu bifiira mu implementation kubiteeka mu nkola bifiirawa obuzibu basaba ne banyaba ebintu bino tebabiimplementinga na kompyuta obuzibu bwonna we bufiira mu nsonga zino kabeera ebyenjigiriza oba ne mu sectors endala nze ku lwange nkitwala ku bantu ab'enjawulo ensonga eno kwefiira naddala nti abantu bagenda ne bafuna emirimu egy'enjawulo nga bagifunye not on merit ne bukeera ku makya ng'omuntu ali waggulu mu sekita ey'enjawulo erina okuimplementinga ebintu eby'enjawulo ng'alina bwa akakwate tetwagala nnyo kwogera ku mwami Museveni nti twagala nnyo okumwogerako naye mu mbeera zonna buli w'olingiriza awantu bwe bitandikidde okusoba ogenda okukuba tooki nga mwabaddemu ekikonokono bwe kiba nga si kya mwami Museveni either nga kiva mu State House mu mbeera emu obeene obanga abantu beetuumye kwegamba sekita zonna ne ending up nga zibadde personalized mu mbeera eyo era nabwe ekyo projects zonna ne ziyiika bwe zibeera za nguudo ogenda okulaba babiyingizaamu bwe zibeera za kugula ddagala ogenda okulaba nga bamuyingizaamu wano waliwo gwe baatuma mu covid muwala w'omukulu yali agenze eggula biki n'okutuuka essaawa eno byali oba zaali cylinders eza gaasi n'okutuuka essaawa eno abantu baafa abaali balina okukola oxygen kati neweebuuza kati ku Entebbe hospital otandika okunoonya abantu abalina kati ogenda okuwulira kati bikwatagana ne projects za gavumenti okuzizimba kuzimba amasomero kuzimba amalwaliro maje era ogenda okunoonyereza ani alina obifunamu ennyo nga honestly ogenda okulaba nga bagukira mu State House so basawa ne banyabo nze bbanga
lyembadde mu Uganda wano nga ngezaako okugoberera ebintu ebyenjawulo. Olwaleero tuli ku byanjigiriza. Naye ssebo ojja kumanya nti waliwo ne benchmarking ezikolebwa ez'enjawulo ku byobulamu. Naye era bazivaako ne badda ku birala. Nze siina kyensuubira. Naliko e South Africa eyo. Ku nsonga y'ebyenjigiriza naliko e South Africa. Mwana wattu abantu bava wano ne bagenda ne batandika amasomero e South Africa. Era gavumenti ebawa ssente. Ate nno mwana wattu enkumu ne bafacilitatinga bulungi nnyo ne babeera comfortable bulungi nnyo mu kulaninga amasomero ago privately. E South Africa. Awo. Naye nga nabo babisengekamu nga bwe badde ogamba. As far as abaana abo abazadde ab'enjawulo bajja ne babala n'abaana kyeba olina mu ssomero nti omwana olinamu abaana bameka tugenda kufacilitatinga kino tukufacilitatinga kino. Era bwe bajja ne basanga nga sana tetuukiridde nga obulamu gwe tolina ssente zaffe. If the government can assist us to set the standard. Kubanga nagezaako okumubuuza muganda wange ali wano nessaawa eno waali wano mu ggwanga yakomyewo waali gamba waayi mukikola mutya ekintu ekyo nti ekiri e South Africa waliwo ebintu ebi osobola okuzanyiramu naye tosobola kugulirira nga wano bwe babikola. Bajja ne banoonyereza ne bakaunta inspectinga ne ba inspectinga. At the end of the day tosobola kutwala ssente mbwafunye abaana olina abaana 100 n'olw'ensonga eyo tebagenda kusasulira ku baana 200. Tekisoboka. Standard yeyo gye basetinga ni wano ssebo olwaleero gavumenti esetinga standard yeno ne bukeera ku makya nti eyo curriculum tugikyusiza from nowhere. Obeera wakapreparinga kino mukuze buli kimu. Ekya curriculum nja kugamba gavumenti yamala emyaka ndowooza 6 nga preparing the current secondary school curriculum. Abasomesa lwaki oba tukiwulirako? Abasomesa go lwaki olowooza balaajana nti obadde emyaka 6 baana abalina okukimplementinga n'okibasuulako obusuuzi. Bayinza okuba nga tewaaliwo ssente naye ndowooza baatandika okubasomesa nga bukyali. Sajja yali mu kampeyini ya 96 ate atandise so basawo ne bannyabo. I think simanyi na kye tuyinza kukola mu ggwanga muno. Oluusi lwenkyogerako nti bannange tulina okukola kibayita overhaul. Olinga anyiiga kubanga mbabuulira olwaliro ne bwe tunaakwata ku education ejja kutereeramuuko neera akyalina obusobozi obugiyingirira. Bw'ogamba nti katutereze ku byobulamu omuntu ogende mu ddwaliro nga olaba at least yadde tuli nakugira bino ebya insurance biki ebya buli omu abeere ng'afuna insurance pack. Ne bw'ona okikola otya nga mu malwaliro teriyo ddagala teriyo basawo era bya bwereere. I think we need an overhaul. Okutandikira ddala waggulu tosobola kukitandika buyinza okwebuuza ani alonda Kajubiri. Omusibo guliwo Kajubiri nti bano tebali mu kuteekateeka byanjigirizwa bya bulamu mbu nabo babyetabemu. Kyekizibu ekisinga wano singa tuli mu kuteekateeka ebyenjigiriza nga ne muzzukulu wa mwai Museveni mwagenda okusomera nga bwe birowoozo bye nga teekateeka amalwaliro nga wano wagenda okukola ki okujjanjabirwa nga teekateeka Smiles Beaches vacation nga vacation zigenda kubeera wano endowooza ali badde endala. Naye kati bano balinga omuntu oyita abantu omukoze kapata akali wano nemwe ne mugamba ate mwe mugenda wali ku shero waliwo kakagunika akafu nga mwe mugenda okulya. Kakati osobola kubanga abantu byobateekera gwe si bibyo. Kyovula abantu bakola kutwejjako kyoba bagamba nti kakati bonna bagenda somera bwereere. Of course ama kigenda kufa abuuza owanga anabeerayo ansa nga mukazi wa mugamba amunedda. Bwegamba eddwaliro nti oba bifa bikole ki bife. Tosobola kubeera na president atakyali amasomero kubanga bw'olaba mu nsi endala baga president akyala teyabuulidde n'atambula mu ojjukira gundi yali prime minister Nsibambi bwe yatambula n'agamba kino kisobola okubeera wano kubanga byolabye bititamininga policy. N'osanga president asaga nti omanyi kantambule mpiteko emulago kantambule mpiteko walesobera government kubanga obwapa kwe buli government school simanya mukono government school n'ogamba bampaking se wano
ntambule ndiyitemuko nsika omwana nti aha kozi muli ekyemisana ampuliriza nkomawo njagala genda mbirango naye Raymond Mugerwa aŋŋamba wano nti kibazo gamba Kaija ne Abdallah Kiwanuka nti let's face reality ekimu ku gavumenti kyegezaako okukola kyetesobola kukola is to provide free anything. Omulimu gwa gavumenti gwandibadde ku regulatinga si kugaba bya bwerere aga nti free healthcare free education ebyo gavumenti ebiveeko era ngambi nkugambe gwe ne Kaija era gwe akulaalika akugaa nti ebyo byoga nti simanyi bakola amasomero ng'abaana baabwe tebasobola kusomayo biveeko ti gavumenti tugijjeko omugugu tugambe bannansi balina kusaba gavumenti nguudo amasanyaze n'ebirala ampuliriza naawe ampuliriza wonna wosinziira okutuwuliriza osobola okumpeereza message bw'onoonya Peter Kibazo ku Facebook osobola okuweereza message yo wano nja gisoma actually awangu genda ku Twitter handle @Kibazo Peter gwe weereza message yo awo we wasinga obwangu. Facebook eyinza okukusaba nti ate oli mukwano gwe ate oli kino enoonya bunoonya @Kibazo Peter oba tagging @Radio Simba oba @Kibazo Peter zombi ze wano message yo nja kuba ngisoma. Ayina WhatsApp number yange ekizibu bwe ngisoma wano ate mumpeereza munkubiramu masimu bwe mmala okugira nti ng'oli akuba essimu ng'aga nti ate Semuwemba webale kuweereza Kaija mutuufu nnyo ffe aga nti Abaganda bagamba ataalukutambulira entanda akusibira y'amenvu eyo UPE ne USE baatusibira ntanda y'amenvu kibalya oba kibalya aga nti ewaffe waaliyo amasomero mu Busoga ogambye Musoga mu Busoga agaali gakola until then kisoboka kitya nti gonna gaafa gali wammwe Kibazo yokka gye gaasigala ssebo ewaffa nti mwenna gye mwakuŋŋaanira mwajja eno Wakiso Kampala Mukono kati of course amasomero galina kubeera eno Mukasa Harrison agamba nti Abdallah Kiwanuka akutumidde nti naye Abdallah wanditandise na kubanja biri basic banja eddwaliro lya ku buli ggombolola n'erya buli muluka va mu baakibaza ab'e Kampala ffe ku muluka twetaagako essomero baatugamba nti buli muluka gulina okubeerako ne primary school buli ggombolola erina okubeerako secondary school Ssebo Mwami Kiwanuka ebyo bitubanjize then otubanjize health center 2, 3 ne 4 ewaffe bibeereyo ate bideployinge n'abasawo va mu mukwano gwange awo message neekutukako Abdallah tutandikidde wuwo oli akugamba nti ssebo va mu bano ab'e Kampala banja ebintu by'abantu bo Subuga Shafik tusuubira naawe message njirabye njagala kusookera otwadde tugenda mu Bulango waliwo yagambye nti gavumenti tugijjeko akazito etandike monitoring amasomero egaveemu amalwaliro egaveemu ababisobola babiyingire basebo njagala buli omu ebintu bino oluusi we tuba tubyogera tubeerako ne background lwaki tubeera tubyogera nga tubibanja bubanja obuzibu gavumenti eno bwesinza okuteeka ku bannayuganda bwe butamanya tubadde twogera ku byanjigiriza naye ekigendererwa ky'ebyenjigiriza buli muntu yenna abeere ng'amanyi naye omuntu wabanga tamanyi kati ate oluusi n'obeera ne mukwano gwo n'akyogeraawo ofubanga nnyo n'omuzza ebbali n'omugamba nti waayi ekyo kirina kubeera bwe kiti ssemateeka mu objectives ze okuviira ddala mu ntandikwa abasobodde ogisoma that is kubanga obwo nabwo obuzibu gavumenti eno bwetukotogedde bannansi buli munnansi asobola okugula ssemateeka egula $1.5 $2 n'ogisoma naye gyetandikira ddala kakati anti ensonga lwaki tulwana abannansi basome twagala UPE ebeerewo ng'omuntu bw'ava mu UPE
ng'eri quality enough omuntu asobola okusomera taata we jjajjaawe ssemateeka ng'asobola omusomera etteeka ly'ebyettaka etteeka ly'ebyobusika etteeka ly'ebyessente oba ebyebyenfuna and what have you. Ssemateeka yennyini nga tonnagenda ku mateeka malala obuvunaanyizibwa buteeka mu gavumenti okufuba okulaba nga buli munnansi afuna ebyenjigiriza eby'omutindo okubiteeka ebyobulamu eby'omutindo buli munnansi okuteekawo okutambuza infrastructure ebya obwo obuvunaanyizibwa bwa gavumenti. Kati n'olw'ensonga eno mulaba nga tulwana bwezizingirire tenyamba buyambi era muyina okumanya gwe ali awo akigamba nti nno tugireke. Kati lwaki ebeera esolooza omusolo? Lwaki enzijako omusolo kubanga ebinsasuza omusolo? Badde nina wendi olwaleero omusajja nankubira essimu wa URA nangamba ssebo oyina ennyumba egundi ennyumba ebuutabaana ne mugamba gotokimanyi ezo zonna zaabapangisa ne mugamba gotokimanyi nti nze ndi musajja musiraamu buli wolaba nti ennyumba manyi balabira ku national water nyaga nti oyina mita egindi n'egindi mugamba ssebo ate nali nabasaddaaka siso naye mpulidde obusuku kati erwana kuleeta musolo ekinsasuza omusolo amasomero gabeere nga nsobola okugendayo omwana wange n'asomeramu bulungi. Singa munnansi ddala oyo ali awo adda awo ne yeebuuza olunaku ne lumala lukeera lumu oba omwaka ng'ogenda mu ddwaliro n'otasasulayo ssente za n'ogendayo n'osangayo busanzi n'otambula n'ogenda ng'eddagala gyeriri n'ogenda mu ssomero omwana n'asoma nga tolina ky'otaddeyo gw'olowooza obeera ofiisi za ssente mmeka. Thomas Lukwago ayaga nti ayagala mumubuulire mu nsi eri amalwaliro amasomero gye batasasula nti ye mu nsi zatambuddeko otuuka nga n'enguudo ate olina okuyisaamu kakkaadi okuluvuga omaya wawuze enguudo nga ensi zonna ebyo waliwo webiri ne waliwo bye bayita basics. Basics waliwo obulwadde ne bwebibeera bya insurance bino bye tulina wano waliwo the extent of coverage nti batukavaringa mpaka this extent naye eno okuviira ddala ne ku musujja ogwa bulijjo olina okusasula. Kati muganda wange simanyi oli yaŋambye nti sebo banjaffe akugambye ye weewuwo yaganye nti health center 2 health center 3 ne health center 4 naga nti ku buli primary babagamba essomero kumuluka ne babagamba primary kumuluka secondary ndoza kugombolola bwe mbasi bitabudde nja kuddamu nkebere aga sebo bitubanjize sebo kamute ate sebo yonange ninamu omugabe eyo uli banansi wakati gwe owennama mugombolola yennama sebo kibazo isomo ly'ekiswera lya government lya secondary kati nama nebeera ng'efundikiridde awo amalala gonna g'olaba aga secondary agalimu ga private essomero liri eri ery'ekisowera lya government ekyampisi eririyo erya government mu ggombolola eyo n'amasumbi of course despite all masumbi ali wala despite all anti ogambye bagamba police secondary kugombolola mweri ne bwogamba health center nina amalwaliro galinga emiruka giringa 3 gyenkyabanja manja muluka gwe namawujolo njibanja mu muluka gwe bulijjo nendibanja mu muluka gwe namubiro emiruka emirala gyonna mwebiri n'amasomero aga primary at least uli muluka mwebiri but at the end of the day webiri are you getting what you are supposed to get nti bwogenda mu ddwaliro eryo nebeera health center 4 kati eriyo sebe eryekatogo because it is health center 4 ya buli constituency nti katogo is being elevated health center 4 tebeera nga ku municipality kati bateeka ku buli constituency kulina okubeera kwa health eryo ddwaliro ddamba lirina okubaako amasawo lirina okubeerako theatre neera sebo otuukayo noyagala okukaaba amaziga despite all the challenges kati awo tugambira nti ekinsasuza omusolo kufuna ebyo byennyini byenina okugenda mu ddwaliro nembisangamu because newebeera health center fesaawo eno what happens nga omukyala zaawo ebimu ku biri basics kubanga ekiriteesaawo singa bibeera biganye amangu ddala nsobola okurashinga nengenda ku hospital eri neighbor mteekateeka ki gy'oteeseteeseewo ne butivi bwennyini obukebera abakyala mu mbuto tebuliiyo
kubanga omukyala ng'onoomuteekateeka nti agenda kuzaala abeera alina kugenda mu ka TV naye ka TV era alina kugenda n'akasasulira walala. These are the basics ebirina okubeera mu malwaliro naye ebyo byennyini tebiriiyo. So bassebo ne bannyabo Kayanja Ezekiel ababuuza mwembi nti naye mmwe ddi lwe mulaba mu gavumenti ekirungi nti gavumenti bw'emala okusaasaanya bino n'ebituuse ewammwe ddi lwe muzuukuka ne mugaa nti wano gavumenti yakola. Lutale David akugamba Kaija nti Kaija gamba Abdallah Kiwanuka ng'omubaka wa palamenti agende ng'atambula ayogere ne badokita bakole essaawa ze balina okukola nti badoctors Lutale says the doctors are actually recruited and deployed. Those members of parliament ndozo ono tayinza kubeera ku ky'omutaddeko Lutale are in bars in Kampala instead of moving to ensure that they monitor government services so that these employees actually work. Who are in bus? Members of parliament. Agamba nti what happens is the doctors are deployed, they go to government payroll in those health centers you're talking about, and then instead come back and work in private service in Kampala, and we come and find them in private service. If the members of parliament helped us go to those centers and they know that the MP of this area is serious, they will work. Otherwise, they are recruited, they get on the payroll, come back to Kampala. Kaija, ask that member of parliament, instead of coming to Simba every Friday to talk about government, to come and report how many hospitals he has visited, how many schools he has visited, and quality. Yes, and quality. Seba abiŋŋambye mu bufunze obiyisizaayo n'abiŋŋamba. Ekyo tekiri by the way mu malwaliro mwokka. Twakyerabidde bwerabizi mu byenjigiriza. I'm sure beyond doubt nti kibazo n'ekyo okimanyi nti abasomesa bangi balwana ne bayingira ku payroll ne bwagenda obudde obusinga obutono era bwa ssomero. Naye newankubadde ssebo ndi member wa parliament tekitegeeza nti ow'akabina akanene afamba okwo. Njagala nakyo akitegeere. Ebimu ku recruiting saba district education officers ne district inspectors ne babeera ne ku magombolola ne ba district health officers saagala mubuuza nti bolooza baba recruitinga kukola ki. Nzalamu mugambe nti olw'okuba nina akabina akanene tekitegeeza nti nfe embooko nti ukena okuyingira ewaka ewonda woba wafumbidde mukyalawo n'abaana bo kubanga egyo agenda okuntwala. Ebisasuza aba district health officers sente. Of course, sometimes, many times we engage. Oyingiramu. Many times we engage. Nesebo osobola okumalako olunaku ng'oli mu ebyo. Eri omulala akuwolereza. N'obuvunaanyizibwa ate obw'obubaka. W'okuyinza okwekanga ng'obukasusa eri. Eri omulala akuwolereza agamba nti government eno nti our sub-county is the biggest in the whole district. Lwetutte David tombulide district ki. Again, it has 77 villages and 9 parishes, which are distant, but it has 1 secondary school. Kati abuuza rationali yali kyegamba nti buli gombolola secondary school emu. No, ali kiri kyekugamba. Biri ku population, biri ku area. Nasomako ku development plan ya Dr. Bote. Apollo Milton. Yes, ndoza yali after nga amaze okulaunchinga gundi gyayita common man's charter. Bwe balinga bakostinga pa unit buli muntu n'amaya buli muntu muteyako sente mmeka kubanga kitwabuza no ku PDM bw'ogamba pa parish ng'ekampala parish ezina abantu abenkana district n'oganda obwadde sente zezimu rational ebeeriwa. Waliwo yagenze n'ambuuza gundi mmeka omanyi bannayuganda nze bakusobera balina internet bagikozesa ebuuza eyimu googling obirabe. NC omuli free education, free service, googling answer ogenda kuziraba kweziri mwigo kwesa Google ajja kubaddamu. Eguni kyadagamba ndo kanso kyabaddabaga nti okusoma kye kukuyamba. Sembusa kugambye gwe nti ekirala ky'oba ogattako
nti b'ofiisa ba gavumenti bandibadde tebakompitinga na gavumenti mu kufaringa service. Of course that is wrong, nange sikkirizigana nakyo okusanga nga waliwo essomero lya gavumenti ne mu radius etali mpanvu nnyo ng'ate Edimasa ayinawo essomero abaana n'abajja mu lino essomero n'abatwala eri. Kati bwe mba mpita Mulago okyama bwoti waliwo drug gundi pharmacy simanyi nanyo nungirabika bulungi nnyo. Kati eddagala bwe litaba eri Nurses Association mu Uganda yabaliizinga ettaka lyabwe bazimbeko eddwaliro bazimbeko batundeko eddagala naye kati eri eritabaayo gye bakusindika bw'ogenda okugamba sikaani Mulago ne bakulagirira gy'olaga. Kakati era kivudde kubali kibenagambye nti bw'osanga abakulembeze nga bategeka services batagenda bo kwenjoyinga kiba kizibu. Ate mukwano gwaffe oyo atugamba mutujje tuwaane gavumenti ndi mukugamba gavumenti zonna mu nsi yonna zikolera ku pressure era gwe bw'olowooza mbwe ojja ogiyimbe. Njagala kakuwulira mikwano gyengwa aŋŋambye ekintu ekyo genda okebere buli kitundu awasinga obwavu mu Uganda NRM gyesinga obuwagizi. NRM erina oluganda ko relationship between yo n'obwavu n'obutamanya andi era obwavu liko tosobola kugula radio bw'ogigula amala togasobola amasanyalaze togasobola. So njagala kubategeeza nti fe okujja wano ntufisa wano obudde tuba tujja okubabula bye mulina okubanja mbu you deserve better. Teweetaaga panado nti oli kuba wano mu Uganda wali abaana ng'asomera milioni 15 ettaamu naye yo gavumenti omuli minisita oba commissioner nga gy'asomesa omwana naye bw'aba atuula mu cabinet planning n'agamba gwe ttaamu eriya nyombesa agamba nti babaweereza messages ezikkiriziganya nammwe sizisomye ekyo nkigenderedde because bye mwogera bw'oba by'oyogera bifaanagana n'eby'abano mbeera nkiddamu naye so nti mikwano gyaffe bannayuganda mulina okuraisinga bba abasajja egunde Senegal omusajja yadde ayagala kukwata mu constitution banansi tebaasabye parliament ngawo naasaba Abdallah banansi bamutaddeko pressure n'akisuula. Eriyo Lukwago Jimmy agamba Abdallah Kiwanuka nti Abdallah ye nga political activist omulonzi wo alowooza okwogera ku radio tekimala ayagala kuwulira mu constituency nti abasajja tubatereka akazito mu constituency nti wait Lukwago Jimaga nti jangu ewaffe Nama ku kasaawe ogende Empoma ku kasaawe ogende Mwanyangiri kiri mukono ekyo mpulidde ng'ekiri mu west tutegedde mulonzi waayo agaye nti ogende Mwanyangiri nengiri ngati nti nayo obakwatemu nti bwe banaakuwulira nti ewuwo bajja kukolayo n'omubaka omulala akole bw'atyo okusinga radio. Wano radio eba oyogera ne message nnyingi n'ekyo gy'omukulu ojjamu enamba ye bajja kukwasaganya tumulabye yalabika alimu obusobozi ayagala kuplayinga role mu ggwanga lye era nkakasa nange muwaga nti genda kasaawe yagenda mu kasaawe nga shadow minister wa internal affairs 100%. Ekyo manyi nsobola okukikola era abasirikale bwe bantuukako wali eri basobola okumanya nti mukama waabwe waali. Bino kibazo mu Uganda tetubaddeemu gusooka. Have we ever tried this? Ne tutandika okutambuza campaign eno ntugamba nti campaign kati gye tutambuza it is leading towards this. Era gavumenti eno golowooza kukola ki bw'emanya nti campaign gye mutandise okutambuza. Walabye wano ey'okumulisa gavumenti ya Mwami Museveni lopu gy'abadde atambuza. Olwagitambuza ne tumulisa gamba aba kakati temukyaddamu kutambula kwegumya mutwe ntugamba ekijja kijje. So I think tekikola bulungi amakulu nga tugitambuzizza. Entirely I agree with you. Nesigenda kununula mukono north yokka. Bwebanga erina okukola impact ku kyoyogerako, it requires nowe Galilaya kukola ekyo, nowe Bukomansimbi kukola ekyo, nowe Budyope kukola ekyo,
because andi kati ye kati bino byenjogera wano ndooza ye abadde agamba gwe Abdallah ng'omubaka wa parliament gwe bw'otandika ewuwo ne Kaija gy'akiikirira ne Kibazo gy'akiikirira byagamba challenge gye nninamu wano ennungi wano era ekirungi kye nnina wano nti wano I become a national communicator era nga bwe tukyogera wano I'm sure Sewungu awulidde era bwe naatuula wentudde ne Sewungu manya nti ekyo tugenda kisharinga era tutambule lumu kyenkola emukono nga kyakola bayitayo west bayitayo batya Kalungu West obanga nowa East kyakola this is how we can bring what we call a revolution at once nesigenda kuleta revolution bine kubanga bine ebinyiga wano era ebitunyiga tebiri wange wokka biri universal era tekikola makulu nze nenyigiriza nti sebo nsobola okugamba nti nfuule at the end of the day era bakulaba ng'ogezaako okurevivinga kino basobola n'okugamba nti kakati gulabika oyagala tumulisa bumulisa kati komaawo sigeno sinkane mangu mukama katondawo kyanjawulo olimu obutiitiizi Abdallah era bagenda kujjamu obwesige oyogedde ekyo sebo Abdallah ng'omusajja ali committed akatono ennyo kama wange Abdallah aje akamada nsubuga ke yansomesa ku busiraamu aga nti kolerera nnyo ensi eno ng'atalivaamu naye ate kola nnyo kola mbwangu ng'agenda okufa zikolerera jana okufa ensi eno ng'atagenda givaako Mwami Museveni ekyo agezezzaako kikukola ekiddako naye ate okolerere eggulu ng'agenda enkya ebyo ebibiri byanjawulo nti bw'oba okolerera eggulu saala zuukuka siiba saddaaka okwekolerera eggulu mbadde ngamba kwetegeka ganti essaawa yonna ŋŋenda anti kyekyo kyekitegeeza saddaaka siiba saala tolezaka genda emakka kubanga omanyi essaawa yonna okola ki otuuke ewa Mukama Katonda ng'onyiridde ate ssebo ne bwe kuba kufa okugenda wali ne bakkuba essasi ng'okimanyi bulungi nti ssebo mu ddiini gye nsoma era togenda nti nno ogenze butereevu era ogendako ng'oliko akabuuza ku nsonga gy'olabira ddala ng'egenda kujjawo kiringa okugenda n'onywa obutongo okimanyi bugenda kutta so struggle gye nzikiririzaamu ate si yeeyo bwetyo nze njagala struggle eri universal nti ennamavundu eri ewa Sseggona eri mu Eastern kyendi mukola emikono which I can able do nga nabo kye bakola era mu Olutindo era ali waabo Kaija tufuluma omukulu oyo wewa Abdallah aga nti muve ku radio mugende kasaawo effectively abaga nti mwe kozi mwe mugiremera neda omanyi nze mwagadde era namba yenja kujagala naye kyenjagala omugamba nti layers za information tuzeetaaga kakati ye olw'okuba yajjula dayimani agamba tulekera okutambuza enjiri eno waliwo atabatanaba betukyatandikako nga leero lwatuladdeko siima mpuliriza ziweze 2